gye buvuddeko poliisi eriko abavubuka be yagombamu obwala nga kigambibwa nti be bamu ku bazzi batema bannayuganda ebijambiya mu bitundu ebyenjawulo naddala mu Kyengera Town Council. Olwaleero poliisi y'ensangi ng'edduumirwa Kyebben Rogers nga bali wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda ebyenjawulo baleese abavubuka be baakwata okubalambuza enfo mwe babadde bateegera abantu ne babatemaatema nga n'abandi bakkirira ddezira ku mwa. Abavubuka bano kigambibwa nti be bamu ku babadde batigomye bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo omuli Kyengera, Wakiso, Mpigi n'ebirala. Bano okuli Edison Tulinawe ne Shabani Nuwagava batwaliddwa mu bitundu by'e Kyengera Town Council ne balambuza abasirikale enfo ez'enjawulo mwe babadde batigomeza abantu. Because here, this is straight here, about 3 mu bino kubaddeko Katereke, Maya, Kitemu, Kyambazzi n'ebirala era abamu ku bantu abatuusibwako obulabe batubuulidde engeri abavubuka bano gye babakubamu. Yakuba kano ne kagwayo kanaako omunda konna ne kagwirayo ddala. Kyova olaba bano baasala omutwe ne bagusala we bati kano ne bakabinula ne batereeza munda. Ntambula nga nvudde ku ssomero nali nyambuseko wano Sanje okufuna ekyokulya nasinkana naye saabalaba nawula abantu nga bankuba bukubi era nzira waka basaawe mpaka saawe obaba mubigenda kulaba saabalaba bankuba bakutwalako kino simu ne sente zinalina babayo bakuba. Bano batubuulidde nti babadde basumulula ebikondo by'amasannyalaze ne bajjako ebyuma bye babadde bakubisa abantu pavers n'ebirala era boogedde engeri gye babadde bakikolamu. Waliwo wakukwata waliwo we bakwatira kubirawo omulenzi omu namubbako kinaki ojja kwawo obusimu bubiri n'akasimu akatono. bino ng'obitwala wabiteekawa abitunda mu tawo. Abakulembeze b'ekitundu kino ebyo nno byabadde ensangi katusuubire nti nno ate ekitta abantu ekibadde kitandise nga abantu babakuba pavers babakuba obutayimbwa babatema osanga binaanogerwa eddagala ate oluvannyuma lw'abalowooza abateebereza okuba nga babadde mabega waabyo ate bakwatibwa ne naawe yongera okuba nga ate weebeereramu eyo nsonga nkulu nnyo. Obudde bw'otambula kikulu nnyo bw'oba onaatambula ekiro kozesa boda megeshuwa nti nno muli bangi bw'oba nga otuuse waka bannaye muggale enzigi budde nga bukyali ate waliwo n'enkola ennaku zino abantu gye baleese neighbors waliwo enkola gye bayita mayumba 10 niba neighbor abali mu kitundu ekimu okuba ne WhatsApp number kikulu nnyo lwansonga nti kiyambako okucommunicatinga ekiri ewa neighbor wo ate kireme kugwa uwo otegera ensonga efaanaganako bwetyo. Kale tukwaniriza ku telefayina amakya ag'olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba webale okuba nga ate otwegasseeko. Ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ate tuli mu gwa 11 omwaka 2025 mwe tukyatambulira. Programu Sumulula eba etandise amakya gano era nga tuba tutandise paka zigenda beera ssaawa 3 ez'amakya ag'olunaku olwaleero. Ogamba otya bigenda bitya bitambula oba byekulula oba byagaanidde ddala embeera yonna gye birimu awo woolina okutandika okugatta kitukkiriza nti Mukama Katonda ajja kukusaasira ate byongera okuba nga bitereera mu maaso eyo. Weetuli olunaku olwaleero okusobola okutula mu bintu ebyenjawulo ebitambula ate okusobola okuba nga tandika olunaku ng'obitegedde. Teweerabira bannaffe ba Tabula Party Services batuusaako show eno basangibwa Nansana ku stage ey'oku masitoowa. Alina ekirooto eky'okugula ploti
bantu batuufu nnyo okusobola okubeera nga ate obeekwata basobola okuba nga ate batuukiriza ekirooto kyo. Ennamba zaabwe ez'essimu ze ziri ku screen yawo bakubireko ebisingawo ojja kuba nga ate obitegeera. Mu show muno tutera okuwa ku ssente mu kazanyo kaffe ke tuyita akabwatula bingo. Osobola okubeera namukisa eyeegatta ku bannamukisa abalala babadde nga bawangula ssente mu show eno. Kkoodi yaffe eri *238 *10# gy'okozesa okusobola okuba nga ate obwatula bingo. Kakati naawe ayagala okufunamu ku ssente tulina essaawa yaffe eno esooka eyakayitwa k'eddakiika 15 osobola okuba omuwanguzi mu ssaawa yaffe eno kasita ofuna kkoodi eno otandika okubwatula ebe *238 *10# okusobola okuba nga ate obwatula bingo. Ndina Shadia wano wasuza otya? Nasabulonyi Saimo bwe wasuza otya? Abalabi ba PBS tofayina mwasuze mutya? Programs bulanga Saimo wakugambye kuli essaawa zino tubeerawo Monday mpaka Friday essaawa emu mpaka ssaawa 3. Gawa bagambye nti mu program eno mulimu okuwangula talimbye kyaddala mulimu okubeera ng'owangula ssente ng'obwatula bingo. Mubeeramu amawulire ag'enjawulo agagenda mu maaso eno n'eri okubeera nga tugakutuusaako tukusengejjera ago agasinga okubeeramu omulamwa gw'osinga okubeera nga weetaaga okumanya. Naye nga sigala ng'obwatula bingo *238 *10# ye koodi gy'oba okozesa okuwangula ssente. Kale amakya gonna ko tugenda kubanga tutandikirawo n'okuzzaamu essuubi nti bisoboka. Lwaki bisobokera ddala nti osobola okuva ewammwe mu kyalo n'ojja e Kampala n'ojooga obulamu ne butandika ne bakuyita ddooni w'e Kampala naye nga sibuka wammwe wa mu kyalo. Era osobola okubeera ddala nga Mamudani Zoran Munnayuganda eyazaalibwa wano e Kampala e Uganda ku myaka 7 bazadde be ne bamutwala mu ggwanga ery'omu Amerika era eyo gye yasomera n'obulamu ne butandikira mu sayidi ezeeyo. Era kyonna kyakulatukanya ggambo yo waffe. Era omukulu oyo gwala ku screen yo si mukulu nnyo nno munnange myaka 34 kubanga bamuzaala 1991. Maama we Mira Naya onono nga mu director wa filimu oba wa sinema omukugu ne kitaawe Muhammad Mamdan omusomesa era nga yasomesa mu matendekero naddala ga waggulu wano mu ggwanga erya Uganda nga ne Makerere University kwotadde be baazaala ekkula eryo. Kakati Mamdan ono yagenze mu likodi okufuuka meya w'ekibuga New York asookedde ddala nga musiraamu. Kibadde kizibu nnyo kibadde kirabwangako okufuna omusiraamu okubeera nga akulembera ekibuga ekyo naye likodi yagikoze atya yasobodde okubeera nga ate agimenya oluvannyuma lw'okubeera nga ate yalondeddwa. Kakati mu kalulu kano ke yabaddeko yawangudde abantu abalala 2 kuliko Katislawa era ngono wa Democrats then ye wa Republican then Andrew Cuomo ono yadazze bwannamunigina gwe yakubye akalulu. Kakati abagezaako okubanga ate barecitinga akadde ke yali mu Uganda ng'omwana omuto n'akadde ke yakomawoko mu ggwanga lino eya Uganda naddala nga omuyizi yaliko ku lupapula lwa Daily Monitor gye yali agenze okupracticinga amawulire. Abamu ku baali naye naddala abaali bamuyambako okusobola okubanga bamugayidinga bamwogerako ng'omuntu eyali omusirise ate era ow'ensonyi oba ontegeera bulungi naye erina interest ye naddala mu byemizannyo waddenga n'ebigenda mu maaso mu ggwanga yagenda mu maaso okubeera nga yagendanga abikola ki abigoberera. So basibo ne banyaba amakyago olunaku olwaleero tomanya naawe osobola okuva eyo ewammwe gundi alina akayimba mungi osobola okuva kataka gy'osambira n'ogenda n'osambira mu Arsenal. Ate yawe tuba tusomesa abaana abasoma bagamba go president w'enkya kati nzo okuta president wa ggwanga naye n'oba oli mukulembeze wankya mu bitundu ki oje baatugamba nti mwe bakulembeze b'enkya abaatugamba bakyaliwo ate nange kisoboka era kisigala kisoboka ate kati gwe tewafuuka president wa Sumulula naye okisangaawo naye nga twagala okwozayoza abatuuze b'ebuziga Mwaya naye otaye mwetwanga success za kweri pako abebusiga abasanyufu bagamba omwana yali waffe wano okusinzira bale n'abalala kibogerako bagamba nti kituufu Oluganda ayinza okuba tasobola kulwogera bulungi kumalayo naye asobola artist okubaako okuluwulira saako n'okubaako ebigambo byakola ki byasobola okuba nga ate ayogera era n'obuyimbi omukulu omuyimbi era rapa yadde ku nnyimba ze abadde ayimba nga bw'atabikamu ennyimba ez'Oluganda. So
Abannayuganda kongula munnange birungi gwe tutava kongula kale awo katuvuddewo kakati bannange okwekalakasa kugenda mu maaso nadda mu basuubuzi era olunaku olw'eggulo lwakutte olunaku olwokubiri ng'abasuubuzi bagenda mu maaso okubeera nga beekalakasa kakati no munnange abakulu bano ekibeekalakasa gy'emisolo emingi ebisale bye basasula amaduuka ago okubeera nga bisusse abakwasa amateeka ababakwasa mu ngeri ey'obukambwe n'ebintu ebirala bingi wabula olunaku olw'eggulo ate okwekalakaasa kweyongeddemu mikisi oluvannyuma lw'abasuubuzi okutandika okukasukira abasirikale amayinja n'abasirikale ne babasasuza emiggo saako ne tiyagaasi abasirikale embeera yatuuse time neeyongera okubanga etabuka to one extent nti ne military police yayitiddwa esobole okubanga etekkakkanya abasuubuzi bangi abakwatibwa era balabiddwako nga bazimbye saako n'abamu nga batonya omusaayi ensonga z'abaviddeko kutonya omusaayi kusobola okubanga bakubiddwa oba okusikaŋŋana ebitojo okwali kugenda mu maaso nga kwe kwabaviddeko ensonga eyo abasuubuzi bagamba bannange twogedde ebbanga erikola ki eriwera naye ebintu biganye okubanga bikola ki bibyogerako nebifuuka ebirala akati awo nno wali obuzibu ate waliwo naera n'obuzibu obwalala bwazzeewo ng'abamu bagaddewo amaduuka naye ate ne basanga bannaabwe abaagala okubanga baggulawo amaki awo nno nawo waavuddewo akanyoola bitya okukkakana nga abasuubuzi batandise okulwanagana katusuubire nti nno gavumenti enaakwata ku nsonga zaabwe zisobole okubanga zigonjola ng'obudde bukyakola ki bino bigenza okujja ng'eri wansi ate ku mwala gw'ennakivu n'abaayo bakyakaaba obuzibu obukyali saidizeeyo amazzi gayingira amaduuka gaabwe ebintu bya buwumbi ne bigenda mu maaso okubeera nga bikola ki byonoonebwa naye ng'ate era ne solution gy'oyinza okugamba ekwatwako egenda okubayamba okusobola okubeera nga bazza ku bintu byabwe nayo tennakola ki tennaba kubanga efunibwa kyokka tutuuse bino bigenda okukolebwa we are approaching Christmas mu kaseera twandibadde tulowooza nti abasuubuzi bano bandibadde bali mu baconcentratinze basobole okubanga bakola ku ssente kubanga munnange mu nnaku zino ez'ebikujjuko abantu bangi ababa basevinga obusente bwabwe nga baagala kubanga babukola ki babweyagalira muno buspending nga nate tumanyi kigenda kubanga kikoma wa olina kyawo saidi eno